omuboni omulungi owa muntu w'abantu media kwaniriza ino mukaire kano wasuza otya ye abatali basiraamu kama yebazibwe abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ninzo waimwe Abubakari Bwogere muntu w'abantu olunaku olwaleero tuli ba mukisa oti naalibwa ensolo ava munda yaira munda tukyaziza oba tukyalira omwami gwe beeta Makaire Frederick aye ng'akahonale butikabulaku olw'ensonga nti ali kulamuza ekifo ky'omubaka wa parliament constituency ya Bugweri era nga musaada muna NRM ali kujja ku tiketi ya NRM aye ali kusooka kana akamyofu buti tujja kuwaya kunaye mumutegeere nani azaalwa asomeirega biki byagire nga bitamu musaada mufumbo oba be byona ajja kubanga atuwayira mukama wange ensanga ira okubona nsiimye okubaako oli bulungi ndi bulungi awo kirungi mwebale kuweereza amina abatubona mbalamuisa kuba nange yesebo era mbasaba mubeeku muwoomerwe emboozi eno ngenda okwebaza mukulu Bwogere ono yesebo ne ttiimu yonna muli tukolera omulimu omulungi tubeebaza mwebale ino amina omuntu yandyeza okutegeera Honorable Makaire Frederick nani neyanziza Makaire Frederick ndi mwana musoga yesebo nzaalibwa ku kyalo kye beeta Buwaabe mu muluka gwa Nsaale eggombolola lya Ibulanku mu disitulikiti ya Bugweri. Baba wange anzaala bamweta Christopher Mugoya gwa Kibe. Mama wange ni Perudas Agnes Kubonaku Mugoya. Tutyama Buwaabe ndi muyise Makaire. So erina lyange lya Makaire liva mu kika kyange kuba tuli bayise Makaire. Mama wange muyise Njia. So tutyama Obuwaabe ge tuli era ge tuwangalira ni badada bange bona bagalamira. Somo gyo gitandikira natandikira okusoma mu kindergarten. Muzeyi bwange Muzeyi Christopher Mugoya ono yali akolera Kampala. Yali nga mu kitongole kye beeta Uganda Meat Packers. Nga batema nyama, batunda nyama era nga bapaakinga nyama. So mpera n'okuba baali eyo family yasooka yagisitula baabeeyo. Era nze okutandika okusoma kwange natandikira eyo mu kindergarten bagyeta Stretcher Nursery School mu Ntinda. Bwe nsoma ku Stretcher namala ku nursery primary najja ku ssomero ly'ebayita Ntinda Primary School liri Kampala era lyona. Nasomera eyo P1, P2, P3 era bwe tuva mu P3 awo muzeeyi yakoba ati buti era yoyega olusoga kuba nali nkulira ineere ng'olusoga tiri kulutegeera bulungi. So kwitandika yandiza wano kwiganga Boys Boarding Primary School SMS awo ensomera P4, P5, P6, P7 n'amalira awo. Era bwe nvaawo nasoma bulungi naabita bulungi era mu kunoonya ebifo mu masomero ga senior yankoba ati era olina kusomera mu Busoga lano. So bwe namala okusoma okugana Boys bampa ekifo wano ku Kiira College Butiki. Awo sooka osimba okwakati tuyireyo okwenuma kiki ekyaliwo ku Ntinda Primary School ng'oli kusoma hagati ga P1 paka yali P4 kiki kyotasobola kukwerabira kyokoba oti eri ekyaliwo oba kyayisanu oba kyanaku? Era ano ekyaliwo mu biseera ebyo kyendiddukira lwayi lutalo luno olwatoola ku ndoozi Obote nali muto ino. Era ano tuba tuli awo tuli kusoma olutalo bano baatitookero lwabalukawo. Era ano baabanga tibatuyikiriza kujja ku isomero ng'era galiwo kafyu mu Kampala muna nga kafyu aliwo. So nze nali muto ino nga twesibira munumba okumala ewiiki ibiri olutalo lwali omu nga ezatambula okutula kwa Abajasi bonkana bali ku street aye nga twetaaga okulya. Mpera ano kyentali yerabira emmere yetwali twasitokinga munumba yawa nga buti tuzza kyakola okutula ku sacrificinga nje ku idduuka. Mpera ano muzeeyi yankoba ati we nga bw'oli mwana muto fuluma oje ku idduuka okonkone bakwigulirewo oleete yakawunga. Era n'atambula n'ajja mu katawuni Entindagale n'akonkonawo idduuka
yena teyali mubi baali bali kikola family edendawulo nga tekikola nga bituma abaana era munaabwe nafuluma ku street okwo kabiri byanumira ino kuba nayagana ku obwana obundi ate keife tuli kunumirwa abajasi bali kulumuka eno neno bamasasi nga ffe tubitegeera